Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Mani Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne order yo. Okay, abatulaba ku Mabirizi Herbal Products mugamba mutya? Kansubire buli omu gyali ali bulungi. Kyoba okola sharinga video ate subscribe ate n'ekirala olikinge, ojja kuba onkoledde ekintu ekyamakulu ddala nno. Kaakati njogerako ku basajja abasinga abasajja olutuuka ku mmere bwe bati awulira ng'ayagala okulya, awulira ng'agenda kunyumirwa, naye ate ggwe lwaki otuuka ku mmere bwe bati n'ogwa? Omwana akujjulidde essavu alitaddewo yonna yena liteŋŋereŋŋawo ebiti, bakuta kuteŋŋeŋŋa ekyo kiveeko, naye liryawo lyonna essavu lisavuwadde weriti, n'otuukawo n'otunula n'okombako n'otesitinga gayinaagwa. Ekibuuzo kiri nti basajja mmwe buzibu ki obubabeerako? Omukyala oyo batomwagala oba oba oluzinze appetite ku ddakiika eyo ng'olabye ku saveeri mu bwongo obuwulira nga tokyagala oba owulira nti okyagala? Ngenda kuddamu ebibuuzo ebyo. Abasajja abasinga babeera baagala bambi, naye n'atuuka ku mukyala bwe bati, oluusi amaze okumuwa akaromansi ke bulungi nnyo, omukyala ayidde n'omwami ayidde. Kati mu process eya romansi ey'okukola romansi, omwami n'akola ki? N'amalira mu kukola romansi. Kitegeeza mwami gwe amaanyi go matono, wazibikira enseke, wazibikira emisuwa, toli mulamu bulungi. Nkiddamu, okoze romansi, tugeze omukoledde eddakiika zonga 4 oli mu romansi, naye mu romansi oyo omaliddemu nga tonnaba na kuyingira mukyala oyo, omaliddemu naye nga tonnaba kuyingira mukyala, naye ng'owulira olyagala, naye amazzi ne gajja, amazzi gali kumpi. Kitegeeza oli mulwadde, ate obulwadde bwo si bulungi, bubi, ozibikidde. Kitegeeza omubiri ogwo gwetaaga okukola saaviisi, okunywa ku ddagala. Gwe n'omwami akituukako, manya nti kyoba wokola ki? Kyoba weetaaga. Ekirala, bw'otegeera nti oli bw'otyo, nti gwe prosesi ya romansi w'omalira, tomukola kiseera kiwanvu. Gezaako okulaba ng'oteekateeka mukyala wo, gezaako okulaba ng'omuteekateeka nga tonnaba namutuukako. Singa omukiipingira mweyo ensonga nti bebi nzija tugenda kukola kino, nze nkwesunze era nsanga oli bw'oti, nsanga oli kino, neetegekera, njagala giriya leero ng'ewooma, njagala ebeere ya njawulo. Kati omukyala bwe kasita omugamba ebigambo ebyo n'obeera ng'obimugamba, olunaku olulamba olwo ojja musanga ekiro, oba wonna obudde bw'onooba omusangidde nga ddala mu butuufu ayagala. Ng'ogenda mukuba bukubi iriiso bwe bati, awulire ng'omubiri gukoze ki? Gukyuse. Ogenda mukwatako obukwasi bwe bati, awulire ng'omubiri gukoze ki? Gukyuse. Kati gwe oba olina ekizibu ekyo, romansi wo mukolemu eyo embeera eyo, kijja kwanguyira nnyo, kijja kwanguyiza ensonga ezo.
ngenze kubamya ab'okubiri gw'olidde mukama akuyambye oli kukola ki oli mu kulya naye ate mu kulya omwe nnyini omutaka n'agwira munda wevu mutaka n'agwa era siru naawe oba weetaaga ddagala ayinza okugwa nga omaze ayinza okugwa nga amazzi tegakoze eki tegannajja wabula singa owulira nti nno amazzi gajja naye ng'omukyala oyo akyayagala vaayo sooka opozingireko wabbali pozinga oluvannyuma ate okole ki oddeyo kubanga ebbugumu ly'omukyala lye lireetera gwe omwami okubeera nti aga amazzi gakola ki gajja likusika likusika ogenda okukakana ng'okoze eki ng'omalidde munda naawe weetaaga ddagala tewerabira nti neddagala eryo weeriri waneeno n'oba oyagala kubeerawo mu ddakiika weekali buli kyenjogerako nsobola okukola ki okukijjanjaba gwe omwami yenna ali mu mbeera eno gyenjogerako ne gyenjogeddeko jangu bunamira okole ki ofune eddagala jangu ofune eddagala kubanga bamikwano abasajja abakyala mubayisa bubi okimanyi nti nno gwe gwomalira ye watandikira okwagala naddala ng'oyo omukyala tewamuwadde karomansi kamala obwongo tebukiriiko nnyo kati gwomalira weebati ye omubiri olwo guba gutandise okupiikinga awulira akyagala daba n'ogenda n'omala mukwano oba omutidde maanyi aga waggulu era bw'oba watandika n'omwana w'abendi nga muto ng'omukoleyo embeera manya wamukonya kalifuna omusajja n'amukuzinira n'amala my dear togenda kukyagala tolikyagala nze nkubuulira kati fuba nnyo okulaba ensonga ezo ng'ozituukiriza bulungi nnyo ate abasajja muyige okweguya ku bakyala abasajja mulekerawo okwemalirira oba kyetuyita okweyagaliza nti gwe olw'okuba ebintu bye bifulumye byo biweddemu omukyala tomufuddeeko okulaba ng'akoze eki nga naye afulumya bw'olaba nga musajja mukulu agaanye tamalako bulungi naye nga lwaki tamalako ng'eddagala weeriri kale kikutuuseeko at least kolesa olugalo naye omakinga sure tekuli lwala terukalabula ate omakinga sure nti omanyi okukozesa engalo zino ate omakinga sure nti woba ozikozesa tomufumitafumita kubanga kifo kiri sensitive osobola okumuggyako obwagazi bw'abadde nabwo ate n'atandika owulira bulumi obulumi so nazo olina ozikozesa ng'already you have the experience ng'otegeera kiki kyokola engalo ziba ziganye osobola okukozesa olulimi naye nga kuliko obukwakkulizo omuntu oyo alina okuba nga muyonjo ng'omwesiga ng'omanye entambula ye olulimi osobola okukola ki olukozesa ate sikozesa lulimi n'omuyiwayo ebirusu byo kubanga already ye aba alina amazzi ge gali agalina kyagakola ki ate olaba gw'omuyiwayo amalusu oyinza okuba olina obulwadde mu kamwa ate nebugenda ne bulwaza omukyala eyo wansi yes kisoboka kubanga naye waba alina obulwadde wansi bukukwata gwe naye oba olina obulwadde mu kamwa muno ng'akamwa ako tokeesiga bulungi n'omuyiwayo ago amalusu akawuka ojja kukalekayo kitegeeza okukozesa eyo enkola olina okubeera nga omuntu gw'ogikola naye omwesiga ate ng'omwagala 100% ng'omanyi entambula ye naye okikola kulaba nti omuntu oyo amale asobole okunyumirwako ku ssanyu naawe lyonyumirwa lyakuwa bane mulekerawo okweyagaliza ate bino byemumala n'ogweri n'ofuluuta
twala obudde obuuze mukyala wo nti omaze, kubanga ebiseera ebisinga abamu oba bamala tebalaga. Oli ayinza okumala naye kyotuzi tuno, ate amazzi agamala gabeera matono, sigana gasammuka. Agagasamuka gajja mu process eno yakola ki, yakwegattanga akazanyo kagenda mu maaso kakola ki, kanyuma natandika okufuka. Bati amazzi agamala kajja katono ate gaba meeru wettuku. Bw'oba tokimanyi oyinza obutakiwulira, oba omuntu oyo tomanyi nnyo Katonda mwegendereza nnyo, tosobola tegeera nti amala, kubanga ate omuntu waba amala nga gwe omusajja w'obeera n'owoowoola n'oleekaana n'okola buli kimu, n'omukyala naye abaako byakola ki, byakola. So mukwano, twala obudde obuuze omukyala nti munnange otuuse oba tonnaba kutuuka. Toleka mukyala wo ng'ayagga, kubanga essaawa ezo w'omuviirako ng'omulesa ayagga, wanoonyeza asikaali, wanoonyeza owa booda, wanoonyeza owaki, yenna asobola omumalira ensonga ezo, kubanga oba omulese n'eri ennyonta ng'awulira alina kyayagala okuggusa, waliwo ekitagguse. Kitegeeza bw'oba tokikoze mukwano, fuba nnyo ng'omutaka agaanye, mutabani w'agaanye agudde, noonya nnyo engeri gy'ogenda okukwatamu omukyala oyo mpola amale. Omukyala asobola okumala nga tomuyingidde, asobola okumala nga just omwadde ka romance akali class, ka romance nga ye bambi nga ye romance. Nti buli w'omukwata alina ekyenjalo kyakola ki, kyawulira kisobola making omukyalo sembeza gali eri amazzi okusobola okulaba ng'atuuka ku ntikko. Ku lw'engeri eyo gy'okola ki, gy'omukwatamu. So abami muyige. Bino byenjogeddeko abantu bangi nnyo ababifuna, batono nnyo abatabifuna. Bangi nnyo ababifunaga naye wakinze ndi bwenti. Naye baami baffe, abami abali eyo muyige okwejjanjaba. Muyige okwefaako. Togamba nti no leero ngenda mu maachi n'ogenda n'ofuna ka Viagra, omwana n'agamba nafunye omusajja, kumbe onywedde Viagra yakoze eki, yakweyimiridde. Naye manya nti Viagra gw'otadde mu mubiri gwo agenda kufuukira Viagra obulamu bwonna obw'oku nsi buno. Ekiseera kijja kutuuka nga gw'omira atakyakukolera. Nali nkirabyeko ekyo nkirinako n'obujulizi. Bangi nnyo babikozesezza n'atuuka ekiseera nga bikozesa tebikyamukolera, ng'omubiri gufuuse addicted, like nga gumanyidde eddagala eryo, nga ne w'olimira terikyasobola kukolako wabula ate okuleka okwonoona obwonoonyi. Kati no gw'ojja kozesezza Viagra ewange mukwano, Viagra wo okuggwamu, olina okukozesa ku ddagala lyange erikola ki, eriwera. Naye nga munyiikire okubeera nga mwejjanjaba. Tewerabira gwe munnange ali eyeewala eddagala lyo lisobola okutuukako wonna w'obeera oli. Kasita ontuukirira ne twogera eddagala lisobola okutuukako, deliveries zikolebwa wonna w'obeera oli. Ate osobola okuwona mu buli ngeri yonna kasita obeera nga oweekwasa Mukama Katonda nga nekyo kyokola okikkiririzaamu, osobola okukola ki, okuwona. Ate ng'osanze omuntu omutuufu akola ekintu ekyo. Nabagamba weewale nnyo okukola ekintu ky'onookola ki, ky'onejjusa. Bw'oba ogenda okukola ekintu sooka weetegereze nnyo kubanga kigenda ku bulamu bwo, ebisigadde obitegedde. Ndi Mulago ku chachi ya Kakande wensangibwa. Ni ya Kakande chachi awo wenkola ki, wensangibwa. 0704 737 ze namba z'essimu z'ogenda okubeera ng'okola ki, oyitirako okusobola okubeera nga ofuna obuyambi. 0773699151. Eyo namba nayo ojja kugiyitirako osobola okubeera ng'ofuna obuyambi. Airtel yeri ku WhatsApp, MTN eyitamu, ne Airtel nayo era eyitamu still. Naye ng'abaami muyige okwejjanjaba, yiga okufaayo, yiga okufa ku mukyala wo kubanga akwetaaga. Ate muyige okweguya. Kibi nnyo obeera n'omuntu ateguya mu mukwano. Omukwano ogutali mu kweguya tegukola ki, tegunyuma. So abembi baffe kye tubaagalamu
mutweguye naffe tujja beguya ate nekira mutusanyuse ojja kufuna akaboozi ako ojja kwenjoyinga that moment ebeerawo essaawa ennamba oba ddakiika zommeka moment eyo ojja gifuna nga moment erina kyekyusa ku bulamu bwo singa obeera okola omukyala byayagala singa obeera omusanyusa amaye abakyala ffe tuli okusanyusibwa mama wonyiiza oyinza okubona onyiizizza nze ng'olina byogenda nange naye neri waba wakoze eki wenyize ne woonojja wajja kuba wakoze eki wakutte ne woosaba amazzi mukwano nga ngalina sisobola gakuwa nga onyiizizza abasajja ekyo mukole eki mukiyige eyo gyokoma okujja mbu mukyala wange talina apetati mukyala wange ismaili mukyala wange ekibuzo kiri nti biki byomukolera olina kyokola okumusikiriza oba just oliwo obubeezi oyagala akuwe olye ogende okole byokola manya bwe bakwata omukyala abasajja mumanye mulina okukwata bakyala bammwe mumanye mulina okukwata bakyala bammwe oligamba nti senga abasereebu yaŋŋamba oba yatugamba ayina amatu wulira talina matu birekeewo otambule weeyongereyo mukama alikuwa kyoyagala mubeere bulungi mweraba